Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Amanya Sirwanga Ismail, omwana omukulu mu Luggya, bangalira ku kibuga Kampala. Kakoza Mahamudu Hajat. Okusookera ddala neebaza omwami wange, mwami Kakoza Mahamudu Haji. Ab'eŋŋanda okumwebalizaako Katonda olw'olugendo olwo. Twebaza wakitiibwa Allah tubuulire ekinaaba kiddako. Era mu kaseera kano kennyini bassebo ne bannyabo bakojja b'oluggya luno Assalamu alaikum warahma. Olunaku lumu omusajja yali avuga drone ng'ava Kampala nga bwetuuka erya Ntonde omwana n'agamba Lwera bwe yazuukukira abantu ne bagamba omwana tumuyisizaawo ne bagamba nga mbeera Mbalala nkola n'ekitongole kya Mbalala City Council mu department ya lands nga mukkirize nebaze Allah ate nebaze mukulu waffe twale ngenda bawa ekyafaayo okwebaza Seeka mukulu wange ak'ensuso kubanga yatutema mawumalu mukama wange abali mu nsonda abo baleekaana kijja era yakituwa ne tusituka mu ofiisi ye yali Supreme Mufti naye nali ngenze ensonda ijja nga mbeera nsonda sente nga tiziwera ne mugamba nze nkyagirimu Seeka nkwebaza bwe natuuka e Mbalala mba nakatuuka e Mbalala mu mirimu gye nkola Allah n'aleeta riziki ninkwata sente ezo miliyoni ke Haji Kavuma Haji Musa mwena abali wano bakojja ne batabani baffe musituke omulundi gumu ne bamaama ndowooza ffena tusituke musituke babalabe Seeka Kakeeto ne bestman we nja kubasaba namwe mutole ku salaamu. Nebaza abantu b'Ekinoni, abantu b'Ekinoni mwatuwa challenge bwe twali tulina kubeera kumpi so nolwekyo MC n'obugambo obwo muzikirize. Amina. Abakulembeze ab'omu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo, abaami n'abakyala, nsanyusa okubalaba, mwebale kujja. Twebaza Mukama Katonda n'atuwuubira kajjambo ne tusigala nga tusaba era enkomerero Mukama n'amuzza nga mulamu. Twebaza okubanga muli wamu ne mutuula ne mugamba nti maama waffe twagala okole hijja, era nsabye n'agamba banne nsobodde kumaliriza naye Hajjati ne bamutuukako ne bamugamba nti tetusobodde, tulina obuzibuzibu, naye abaliwo abatonotono. Eddiiro lino ekyatulesezaawo nga ggazi lyammwe bansuubira nga tuli bangi, buli ayitibwa ng'ayitiddeko wano obeera mwana. Mwe benninze tugire obudde tetuyina, ndowooza nga we bajja kubanga obudde mpozi nga nzize emabega. Tugenda kwebaza abantu wano. Allah musasulemu kyonna ekisinga okuba ekirungi, kuba yayinza okuba nga takimanyi nga Allah yakola ki nga yakimanyi. Allah muwemu ekirungi ekisinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era mutabani wa Hajjati Nuri atiibwa maama kulikayo nnyo emaka. Tusaba Mungu akkirize ekimuno mutubeereddewo nnyo, mwebale nnyo. Mpozi neebaza tagiye kutaha basirikale badufaawo nibagamba n'abantu bafudde
namba wa surprise olwali omanyina zanzirako gwokusa mama umalogenda muhumula konze kale mama umalogenda muhumula asali konze kale naye nga nze ekumye ekyama kyange onasonyiwa banyina ze ne maama okubawo okubagulira nimba wa surprise onange esawa yatuuka netugenda okusoma naye essanyu linasooka okulona batyo bagamba labbaika allahumma labbaika nga tuli ku ofiisi nimpulyanze nanga mbugumye ningamba ddala genda maka waliwo senkatele gassaalongo yasomesanga ijja nengamba awo tumaze omu bwati esawa netuuka olunaku netuuka wetutuuka Entebbe tuwali kyansanyula nga nsindika akagaali nambuuza nze nundi ati nze ngende mu maka ntuuka munda naye angu okugenda kucekingi nentuuka munda ntuuka mu nnyonyi neŋŋamba ddala yenze nakubira nomanyi nazoyose agisengenze konze tutuuse ntudde munasimbula situndaba kusimbula konze mulimu kyakonze simba bwempulira nange ennyonyi nesimbula nsaba Allah saawuliramu kutya ekyakola obubi nali njagala nnyo eddirisa saalifuna etwesira enkuba ennyonyi netandika tebakola kasimbula ebyokulya naye ngenda basesa emmere y'omu nnyonyi olwo ngenda enjala ennuma eno emmere yannema obukazi bujja biifu kikeri konze kikeri oze mmanyi ngenda kulya nkoko zaffe ezakuno baleeta kikeri sinza nyina enjala nakukiramu ngenda okulaba munnange omukyala mumerika omuwala nyo atugamba Ssaalongo tutuyita byakusaaga essaawa etuuka tulwanira baasi olw'okuba tojagama ti ya safa ya aniwo ya malu bamusongera ssente mwalimu n'abayiraaka buli omu nga bw'atunuulira omusajja okumala essaawa nnamba ng'asomeddwa. Ndi mu byabufuzi emyaka mugiraba buli muntu yanga naye ogenda okukola hijja ku myaka egyo lwaki tolinzeemu lwaki tokola wumula ne mbagamba nze nniya gye mpulira ya hijja njewulira era nengenda nekola hijja yange saakola hijja lwa tayito eya haji kubanga tayito nzirina bwembeera road council e Kampala bampita honorable ate nnoonya bwa honorable ebyo mbifunye obwa chairman bubadde eseke kubasomerayo headmaster Mwinya akimanyi headmaster wange nze chairman waba obbies nali chairman w'abavubuka mu Buganda Mengo district y'Erwe tayito nzifunye so saanoonya tayito nanoonya ekyo ekiri mu hijja era nja kusaba nnyo ku bakulu abagenda okwogerako nga ba district card batusomeseemu katono nekaba katono akakwata ku hijja nejala kubajjukiza n'okubategeeza nga mmaliriza bwe bwogaana okutendereza Allah wallahi abantu batendereza Allah babanga baana b'amasomero natunuliranga hajati oyo nga weesa akasawo buno bw'emiguwa olumu ne mubuuza ne mugale yo n'omalako ng'abantu bayitirivu nga twambuka tudduka tusanga esswala ku haramu baga esswala y'e Makka ey'omuharamu bagamba esswala emu yokka ofunamu esswala za wano 10,000 era nze navuddeyo haramu gisaliddemu esswala 15 16 si ya miliyoni 1,600,000 eyo nagitaddeyo ku akiba engenda e Madiina nensalirayo esswala 6 buli swala y'e Madiina mu haramu evaamu eza wano 1,000 akosike kakaaga nze navuddeyo ndi mugagga ebirala byonna nebikola ki nebigaana naye twasanga ennyingi zenakoze ki zenasomire njala basaba buli alinamu ku busobozi genda okole hijja ate gye bujja hijja egenda kuba ya bbeeyi okusinza ku byennalabye Minna abasajja abawarabu bali mu kuzimba batujje mu tenti bagende mu hoteri bwe tunaatuukira mu hoteri eyo Minna nga batujje mu tenti hijja ejja kuba ya bbeeyi nnyo mugende waseeka mwogere naye ababuulire hijja mukole hijja ndi wa mukisa nga mmaliriza nti ndi omu ku batono ennyo Allah bwe yawadde omukisa mbadde mugamba nti tulina ekizibu sheekhe ennaku zino
social media zitufuukidde social media era ndaba ennaku zino abaana abawalimu b'omulembe guno nga buli kimu bakitta era na wano we tuli batuvuma bagamba mbu tukola kikyamu mbu nokukola shukuru ng'eno mbu era bino bye tukola bijyamu era batuvuma era balaba ffe tuli bajjega nnyo n'obusiraamu bwaffe tebuliimu mbu omuntu eyagenze Makka ate osiibula biki omuntu agenda Makka ate shukuru yaki bwe tuba tugenda okusaala nga tetusiibula ebyo babagamba naye mbeegayiridde buno busiraamu bwe tuliko tuva ku makya tuli wano tuli mu kitiibwa kya ddiini yaffe ey'obusiraamu baatuteekeddeteekedde n'ekyokulya tukiridde tuli mu ddiini tuli mu mbeera yennyini ennungi tebabatiisatiisa olwayirimu ezo ze mulaba kubanga ku social media kati mwe musinga okubeera ate mubiwulira nnyo n'okusinga bye tubagamba naye mbagamba nti nedda tetuva ku nkola y'obusiraamu ennungi eno enteeketeeka obuki obulungi esaanidde abaana b'ennyumba eno njagala okubagambayo ekigambo kimu ng'ajja tyakomyewo nti a seed grows with no sound ensigo y'omufene oba omuyembe oba kedo bw'eba emera tosobola giwulira ne bw'eba emerera mitwetwe emera with no sound tosobola giwulira but a tree falls with huge noise omuti ogwakula mu kasirise ne gugejja ne tulya ffene omuvule omusizi bwe guba gugwa ne bw'oleeta ejjambiya ogutema nogatto bawulira oleeta mashini kino ni town council yonna ewulira nti bagusala n'olwekyo distraction make noise ebintu ebyononese bireekaana but creation is silent ebintu ebirungi biba byakasirise ndi musanyufu bwe mpulira ng'ewa Haji Idrisa Waji Ndugwa Gibuseigwa nga waliyo akasirise famire nyingi nnyo bali mu kuleekaana n'olwekyo musirike ekyo nkibulira nammwe basiraamu bange basiraamu bannange basiraamu tuleekaana nnyo tubeera mu bintu byaki byakuleekaana but distraction make noise buli wawulira ebireekaana ng'omanya nti ebintu bifa bw'oba oyagala famire ekule kasirise muwerere abaana mukasirise mukole bizinensi mukasirise mbeere ewaka ne mukyalawo kasirise otegerera nti bitabuse ng'omukyala ebyabadde mu kisenge abirese mu ddiiro obiva mu ddiiro mu lujja nga kuleekaana n'olwekyo mbakubiriza nti tusirikeko tukole mirimo mukasirise tukole ebintu ebirungi kasirise mukadde wange nsaba okkirize mwenna abasembedde wano kasooke babuuzeeko n'omubala gwaffe ogw'abannasaffe ne Maruwa kwe tukozesa nga tuli e Makka ne Madiina n'abahaji bonna babeera batambudde saa mwenna muddemu ekigambo kitugenda okwogera insha Allah oba oliawo mujja kubeera omwaka ogujja nga Hajati Nuriyati Ndugwa bwali kati essaawa eno kale fena tuddemu labbaik Allahumma labbaik Hajati Nuriyati mwiraga ti wandikira bakoddi neze mujulizi namulaba ddala emisiri egyatwala ng'ayita kasana takafaako wantu woca naye okwekekana nga ali muzikiti waliga nedda bano abasajja n'omulagire wakyala bakolaki alina okuyita Hajati Nuru tutwebaza nnyo kabula kataasibe nti ku gaali nayenga imaani yemukolaki yemulabu bitukwebaza Hajati Nuru webale nnyo webalire ddala walaga kiwagenda okukola kabange ssebo sukulu mufuti ewumwe atwebaza wamu ne bahaji banne bwe wali nabo era mu bantu abo yali nabo katusoke twebaza Haji Yasini Lubowa Haji Yasini Lubowa
ekubakotole kusala yensibira ku bakoze hijja gamba sibira entanda ekwenyweza ate n'okutuukiriza hijja n'okuzikuuma obulungi. Tumanyira ku kinti oba oli awo hijja y'omuntu mungu yagikkiriza z'empisa z'abayisizaamu, naye bw'akyusa empisa nga tumanya oba oli awo Allah tiyakkiriza. Naye tweyise bulungi, ekitiibwa ky'obwahaji n'obwahajjati ekikuume bulungi. Kantwale omukisa guno okukubiriza abasiraamu okusomesa abaana eddiini n'amagezi g'ensi, ate era n'okubakubiriza okukola ennyo emirimu egivaamu ensimbi n'obutanyooma mirimo, okulima emmwanyi, okulima ebitooke, okulima kasooli, okulima ebijanjaalo, n'okukola emirimu gyonna egivaamu ensimbi n'obutanyooma mulimo gwonna. Bwe tunaaba tukoze ekyo kijja kutusobozesa okubeerawo obulungi, ate era n'ekirala okukuuma ebyobulamu n'okubyongeramu amaanyi. Kusaba Katonda ayongere emikisa mu nsi yaffe Uganda, obutebenkevu n'emirembe bibeere mu nsi yaffe Uganda, ate ayongere emikisa eri ebusiraamu n'abasiraamu. Kyababaka ng'ababaka, buli mubaka yiyaze era yeetunulemu arabe ayimiridde atya, kubanga obuvunaanyizibwa bwamukwasibwa bugenda kumubuuzibwako mu maaso ga Katonda, ate n'abaamutuma nabo bagenda kumubuuza yatuukiriza atya, yakola atya. Egamba buli muntu yandibadde yeeyaza n'alaba ki kyakoze kituufu kyekisaanira oba si kyekisaanira. Mubawe ssente ate mubeesige nnyo kubanga bakyala bantu baki, bw'oba ofunye ssente ziyiwe ku mmezo zibale ng'akola ki, tobalira mu kinaabiro ssente. Mubatwale bakole awutu okutwala awutu omuntu tekyetaaga mitwalo 10, gwe mutwale goje emitwalo 2 omutwaleko wali ekyazanga, omugulire chips and chicken.